Alright, abantu bange amanya bampita yekolera the number one music analyst in Uganda. Mugamba mjabana ba mama kansubire nti embera ebatwala malidade sana. Mbebaza nti mwebala okusubscribinga o clicking on the bell notification no sharing ko n'abantu abalala era nga njagala okujjukiza buli muntu atana subscribinga nti tera o subscribing kubanga atuwadda eno eri etwavayo munange uli womungero okusubscribinga nange chimpa amanyi nange chimpe sanyu nti omulimu gwenkola mugusima ennaku z'omwezi olwalero ziri 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020 omwaka gwa 2020 teweerabira nti olunaku olw'eggulo Uganda yabadde ejaguza birthday yayo oba tukiyite ameefuga ag'omulundi ogw'ataano mu 8 teweerabira nti Uganda yafuna obwetwaze bwayo obwasookera ddala obwetwaze bwayo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2062 era nga emikolo emikulu gyali wali mu kisaawe ky'eggwanga ekikulu Kololo nga Sir Edward Mutesa afuuka pulezidenti wa Uganda eyasookera ddala na Prime Minister Apollo Milton Obote amanya bampita yeekolera n'olunaku luno olwaleero ndeese ebyafaayo by'omututumufu omu ku baliwo nga Uganda efuna ameefuga gaayo omu ku bayimbi abasanyusa abantu ku meefuga g'eggwanga nga si mulala ye Elishama Wamala. Eri Wamala yazaalibwa omwami w'eggombolola Ignatius Mutambuze Wamala erinnya lisome Wamala so si Wamala nja kunnyonnyola ensonga lwaki n'omukyala Gladys Nabutiiti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'e12 omwaka 1935 mu disitulikiti y'Embale mu Eastern Uganda. Wamala yali mwana wa kusatu mu famire y'abaana 19 abasajja bedda bazaalanga era n'abakazi bedda bazaalanga tebereza abaana 19. Wamala yakulira Bulenga ku luguudo lw'Emityana mu maka ga mwannyina wa nnyina oba muyite kojjaawe omwami gwe bayita Daniel Katunda. Wamala okusoma yakutandikira ku Bbira Primary School gye yava okwegatta ku Makayi Primary School wano e Nateete gye yamalira ebibiina bye ebisooka oba biyite ebya primary nga amaliriza primary yegatta ku Mengo Secondary School n'oluvannyuma ne yegatta ku Makerere College. Ekitone kya Wamala eky'okuyimba kyeyolekera ku myaka 5 gyokka egy'obuto nga atabeera mu maka ga kojjaawe era nga buli awakaalo wabeerawo abagenyi abakyaddewo nga kojjaawe yamukwasa omulimu gw'okusanyusa abagenyi be era mirundi mingi nga Wamala kojjaawe amuyita omusanyusa w'abangi. Wamala ng'amaliriza emisomo gye yafuna akalimu k'okusanyusa abakyakaze wali ku New Life Bar e Mengo awe yava ne yeeyongerayo mu nsi ya Kenya okwongera okukenkuka mu kukuba ebivuga. Wamala ye muyimbi wa Uganda eyasooka okurecordinga oluyimba okufulumya oluyimba olurecording mu byafaayo bya music owa Uganda era nga omukulu ono Elishama Wamala Evergreen ye muyimbi eyasooka okufulumya oluyimba lwa Kadongo Kamu kiriko recording nti Wamala ye muyimbi wa Uganda eyasooka okuyimba Kadongo Kamu. Mpulira ba analyst bangi abagezaako okulimba ensi nti Christopher Sebadduka ye jjajja w'abayimbi yasooka okuyimba Kadongo Kamu nedda bambi njagala nnyo mu abagoberezi bange baleme kubawuddiisa kubanga ebigambo bino biva mu kamwa k'omumanyi eri Wamala ye jjajja w'abayimbi ba Kadongo Kamu. Olw'ensonga nti mu mwaka 1955 eri Wamala yafulumya oluyimba lwe olwa Kadongo Kamu olwasookera ddala lwe bayita Nabutono. Oluyimba luno lwali lw'amaanyi nnyo era nga eyali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu budde obwo nga mu budde buno ye Ssekabaka Sir Edward Walugembe Mutesa yasiima nnyo oluyimba luno era yayagala nnyo obuyiiya bwa Wamala era mirundi mingi yamutumyanga ajja musanyuseemu naddala ku mikolo gya Buganda. Mu mwaka 1950
mu musanvu n'omukulu Christopher Sebadduka mwe mwita jjajja w'abayimbi yafulumya oluyimba lwe bayita omukazi malaya olwa Wamala lwa mu 1955 olw'omukulu Sebadduka lwa mu 1957. Enjawulo ya myaka 2 ndowooza osobola okusalawo ani jjajja w'abayimbi ba Kadongo Kamu. Nga Sebadduka naye afulumizza oluyimba lwa Kadongo Kamu lwe bayita omukazi malaya, omuyimbi eri Wamala yasalawo alekulire ekisaawe ky'okuyimba Kadongo Kamu atandike okuyimba country music kyesaamanya oba bwali busungu oba zaali ntondo oba yali ayagala kwefaanana yekka. Kyanaku nti eri Wamala mu budde buno yafa, siina we mujja kumbuulira ki ekituufu ekyamujja mu kuyimba Kadongo Kamu, naye njagezaako okunoonya abo abamuli okumpi banyinyonnyoli lwaki Wamala yava mu Kadongo Kamu yenze yeekolera. Tugende mu maaso. Ku luyimba Nabutono omukulu ono yagattako oluyimba Josephine olwayongera ennyo okakasensi nti Wamala wamma okuyimba teyesibaako kwesibe ekitone yakiyonka oba mu mabeere ga nnyina oba waliwo jjajjaawe naye gw'ataalabako nga ye yali ayimba nga ye eri Wamala yali mu kulondoola busikaabwe. Mu mwaka 1960 Wamala yagenda mu nsi ya Bungereza okwongera okukenkuka mu nkuba y'ebuvuga eyo gye yafunira diploma, era oluvannyuma n'agenda mu nsi ya Wales okuyiga okukola ku TV ne radio. Omwaka gwali gwa 1961 Wamala n'akomawo okwabo bwe ng'amaze okuva e Bungereza ng'amaze n'okugenda mu nsi ya Wales. Teweerabira nti Wales ne Bungereza zonna ziri mu UK oba kiyite United Kingdom. UK, Wales, Northern Ireland ne Scotland zonna zifugwa bwakabaka bwa Bungereza. Ndowooza ekyo nkiranduludde bulungi. Wamala ng'akomyewo okuva gye yali agenza okusoma mu mwaka gwa 1961 olwaba okutuuka mu Uganda n'afunirawo omulimu ku TV y'eggwanga oba giyite UTV nkakasa ndowooza abasinga abalina ku myaka gye nnina mugitegeera bulungi nga mu budde buno yeeyitibwa UBC era nga TV y'eggwanga. Wamala ku UTV yakolerayo emyaka 2 beddu okuva mu mwaka gwa 1961 paka mu mwaka gwa 1981. Tugenda mu maaso n'ebyafaayo bya Wamala nze yeekolera. Teweerabira nti nga Uganda ejaguza obwetwaze bwayo ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka 1962 mu mwezi gw'Ekkumi, eri Wamala y'omu ku bayimbi abaasanyusa abantu mu kisaawe kya Uganda ky'eggwanga ekkololo ekikulu, era y'ensonga lwaki nsazeewo mbaleetere ebyafaayo bye nga tukyali mu ggandaalo lya meefuga. Era teweerabira nti Uganda ng'ekyaza paapa eyasookera ddala omugenzi Papa Paul mu mwaka gwa 1969 ogw'omulembe nno gwali gwa Obote asooka. Eri Wamala y'omu ku bantu abaali abasaale mu kusanyusa omulangira w'ekereziya Papa Paul, y'omu ku bayimbi abatono nnyo abafuna omukisa okulya mu ndago ku mukolo ogwo. Wamala yakola bingi nnyo mu bulamu, kumpi buli kye yeegomba yakituukako. Mukama yamuwa obuwangazi, buli kimu yakikola ku myaka 69 gye yafiirako, era nga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunana mu mwaka gwa 2004 nkakasa buli awuliriza bino waliwo era obijjukira bulungi. Uganda yasaasaanirwa amawulire g'okufa kw'omwagalwa w'abangi eri Shama Wamala eyafa obulwadde bwa kokkolo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Era nga yatusaala nnyo, bannayuganda baamukaabira nnyo. Wamala yaluma abantu bangi kubanga ye yali jjajja w'abayimbi omutuufu, ye yali omusajja yagaliza, era nga abayimbi bangi abaamuyigirako omwali n'omukulu Ronald Mayinja. Mu kuzzaayo eri gye twatandikidde, lwaki nabagambye nti erinnya teriri Wamala, liri Wamala. Eri Wamala teyali musajja Muganda. Eri Wamala yali musajja Mugesu azaalibwa e Mbale, era ng'erinnya lye baali bamuyisa Wamala.
naye olw'okuba yakulira wano mu Buganda yasalawo afune omuziro mu bika by'Abaganda ne yeetuuma Wamala. Amanya bampita yeekolera. Teweerabira okusubscribing okclicking on the bell notification n'okusharingako ne banno ebyafaayo bino. Mulindirire ani gwenzizaako mu kitundu kyaffe ekiddako neewayo okubawa ebyafaayo bya music wa Uganda yavaawa kubanga nze gwe mwasigaza mulimbula bazinga yenze yeekolera mubeere bulungi.